Ala mazima sharing a video no kulumbuye. Bobo uya ngokoye propaganda. Ngokoye abafere suit. Ngokoye abantu abanonya likes ne comment. Zebajo events kankubuli ekitufu. Omusajja gwe munonya Kajjubi Fred Lumbuye. Uganda government ye mulina ali mu kwenywera chai. Sawa yona bagala kuteka mtu ala mu koti agendeke ekitalya akomewo afune ku sente. Era twali kibagenda kukola Lumbuye. Government ya Museveni tesobola kutulugunya Lumbuye kubanga Lumbuye abadde project y'abajje no besijja kwatukiriza manya. Njagala mumanye mu abalaba video ya Bajjo events kubanga nza abagoberezi babajje mumba muyina ekitangala mbatambuliza mu kitangala kuvira ddala nga nkyali ku Facebook nga tebananzijjako. Era ensonga lwaki banzijja ku Facebook makazukubaga n'oyo muzungu wa bobiwine because nze nalinga njogera ekituufu kubanze sina kinegya sinonya likes sinonya following sinonya comments because ze bintu byenkola bye bifulo wenjawulo abantu abagoberezi bange baddala siba kugula nina abagobereza bangoberera mu mutima gw'omugoberezi wa Bajjo events njagala obe mugezigezi ng'omwana w'omusota omusajja gwe bayita Kajjubi Fred Lumbuye Uganda government ye mulina ali mu kwenywera kacyayi. Nze bino byembabula bye bisembayo biwakanye bikirize ndaba bloga banupu baleta propaganda busake zake nga alina amanya gajja Lumbuye kunyonyi njagala tukule njagala tuve mu bintu by'okwevuma njagala tukule njagala tutwale gwanga lyaffe mu maaso nga tutambuliza abantu mu lyo life. Lumbuye ali Uganda ekyakiwakanya agenda wetuge government yabakoze akakodyo ne booking ennyonyinya temwategedde ennyonyi ke yajidde kuba government eyimanyi nti omuzungu wa bobiwine abadde alina amaanyi agamubba ku nnyonyi oli Amsterdam bo kye bakoze nga babuzaabuza temumanyi nnyonyi ntuufu ko yajidde naye Lumbuye ali mu mikono gya government ya Uganda bwe mba nnimba government ya Museveni ensibe bwe mba nnimba government ya Ttaka ensibe bwe mba nnimba abantu ba bulijjo mu nsibe abawagira Lumbuye ekituufu ali Uganda temuddamu kubalimbalimba manyi babuloga bangi abadde babafera ssente abadde bateekamu ssente ngabaga propaganda kubana n'embeera eriwo bangi abagifunamu ekizibu kya NUP mungano tambulira mu liyo life mubuulira abantu ekituufu nti ono government ye mulina batemulina mulimbalimba zaake yalwanye yakoze muve mu bintu kutambulira mu fantasy life nze nafuna genuine following because I tell them the truth we are trusting a Bajjo events first hand information musege bayita Kajjubi Fred Lumbuye government ya Museveni ye mulina bwe batemulina enkwate batemulina jenzite kubanga bebamulina temuddamu kubba bantu nze ntasaba n'abantu babba omukazi ankubidde mu America nti banziba Lumbuye ayagala sente togaba sente zonna government ya Museveni yalina Lumbuye abo bafere ba bloga banonya likes na comment nabo tebamanyi kituufu abamba bamanyi ekituufu naye ng'omulimu gwabwe kufuna likes kati nze senior follower nze nina followers abamanyi mu nsi yonna mu abafollowing Bajjo events abamanyi nti sirimba Lumbuye government ya Museveni ye mwina era sawa ina mu musubire genda mu kooti temuddamu kweraliikirira ali mu mikono gya government ya mwami Museveni yatuuka jjo era